Abakristaayo abamenyera ekkanisa yaabwe ya St. Peter's mu Ndeeba mu ggombolola e Lubaga bawanjagidde gavumenti ebeeko kyekola okuzzaawo kkanisa eyo. Omusasi waffe Lukenge Sharif ayogeddeko nabo. Ennaku z'omwezi ali 10 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 2020 abakkiriza ku St. Peter's Church mu Ndeeba ebiseera byali bye COVID-19 bakeerera mu biwoobe na kwazirana oluvannyuma lw'ebimotoka biweeteye okulinda eggula ennyumba ya Mukama ya St. Peter's Church mu Ndeeba ku ttaka ng'omugagga Dodo agamba nti ettaka lino lye bwoya ate nga n'abakkiriza bagamba nti ettaka lino lyabwe bwoya era embeera yali ya bunkenke mu biseera ebya COVID-19 ng'abakkiriza bagamba nti baagala kyaki yabwe eddemu ezimbibwe n'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Tibwabulwa Kaguta Museveni yabiteekamu engatto n'ajja mu kifo kino n'asuubiza abakkiriza nti agenda kuzimba kyaki yabwe eddewo naye emyaka giweze ena bweddu nga kyaki eno teddangamu kuzimbibwa. Olwaleero abakkiriza basazeewo okutegeka okusaba okw'okujjukira nga bwe giweze emyaka ena ng'ennyumba ya Mukama eno eri ku ttaka wabula bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga abaddiremu nga Muteesa bwe yaddiramu ab'obugulu obutono ennyumba ya Mukama eno eddemu ezimbibwe nti kubanga kaakati basabira mu bibaati. Giweze emyaka ena bukyanga ekkanisa yaffe emenyebwa. Ekkanisa eno olwaleero tuli mu kujjukira emyaka ena egyo enjega eno lwe yatugwako naye era tekyatumalamu maanyi kubanga nakati tukyaliwo tusaba twasobola okubawo ebbaati nga weetuli naye kitwennyamiza nti okuva Pulezidenti Museveni lwe yajja mu kifo kino era n'atusuubiza okulaba ng'ekkanisa yaffe eddawo tewaliwo kyali kikoleddwa paka n'okutuusa kati tetulina ddoboozi lyonna lye tuwulira okuva mu gavumenti oba okuva ewa Pulezidenti. Wabula ne weerutuukidde olunaku olwaleero ng'ensonga z'abakkiriza bano n'omugagga Dodo zikyali mu kooti yokka nga yeerindiriddwa okusala ani nnyini kifo kino omutuufu ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja Ssemundabudu Lukenge Sharif wano mu Ndeeba. Webale Lukenge Sharif. Bwetweyongerayo gavumenti yakasizza nti yakutambuza amasannyalaze mu byalo ebisoba mu 10 mu disitulikiti y'e Buyikwe n'ekigendererwa eky'okusembeza enkulaakulana eri abantu. Minisita Mbeza avunaanyizibwa ku ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze eggwanga era nga embaka omukyalo wa disitulikiti y'e Buyikwe mu Parliament Diana Mutasingwa agambye nti gavumenti yamaze okufuna ensimbi okuva mu banka y'ensi yonna ez'okugiyamba okubunyisa amasannyalaze mu maaso g'ebyalo era abo bagenda okuganyulwa mwemuli ne disitulikiti y'e Buyikwe. Agambye nti nankubadde ebitundu bingi byateekebwa mu nteekateeka eno naye amasannyalaze gaakusooka kubunyisibwa mu byalo 10 nga bye bitundu 5 ku 100 ku ebyo ebyapimibwa era ekitundu ekisigadde kijjaganyulwa mu mutendera ogwokubiri. Akasizza nti munisipaali y'Enjeru ne Lugazi enteekateeka y'okutambuza amazzi mu bitundu ebyo ag'emidumu nayo yatandikiddwako. Tugenda tambuza amasannyalaze mu byalo 10 batuyina ebikumi neki by'ebyalo so tugenda kutambuzako feeza esooka feeza eddako tujja tambuza mu kisanja ekyokubiri okuba tumanyi nti bw'oba toyina amasannyalaze toyina ky'osobola kukola bw'oba toyina amasannyalaze tewaliwo development so ng'omubaka essaawa yonna mujja kubanga mulaba ebikondo nga bitambula bw'ogenda mu Njeru municipality ne Lugazi municipality bakozesa pipe z'amazzi bwe mbanvudde ku by'amasannyalaze tugenda tambuza pipes ez'amazzi twagala nti omwaka guno ebitundu ebitabadde tebirina amazzi bitambulemu amazzi ga pipe n'ebitundu ebitalina amasannyalaze si byonna nti bijja kufuna amasannyalaze but tujja kukwatako at least 50% of the areas ezitalina masannyalaze. So omuwendo gw'abantu abafiiridde mu kasasiro eyakubye amayumba ekiteesi gwongedde okulinnya bwe tujjidde ku mpewo ng'emirambo egy'akazuulo kakano giweze 19. Omusasi waffe Omulonkato Dance Rwandaga akyali kiteezi. Omuwendo gw'abantu abakafiira mu kasasiro eyabumbulukuse wano ekiteezi gutuuse mu bantu 19 nga bukedde olunaku olwaleero abantu 4 be baakaggyibwayo
okwegatta ku bantu 15 abajiddwayo gibwazibidde olunaku olw'eggulo. Mu kiseera kino ssaabapoliisi wa Uganda Abbas Byakagaba y'omu ku bantu abasuubirwa okukoma mu kifo kino nga gyabadde olunaku olw'eggulo, wabula amawulire ate agakyuseemu ye poliisi n'ebitongole by'okwerinda okwefuulira bannamawulire abadde bakola emirimu egitali gimu okutegeeza eggwanga ebigenda mu maaso nga babagobye mu kifo wennyini awagudde enjega eno. Basigaddewo bokka nga bagamba nti bakusinziira awo we bali bategeeze bannamawulire nga baliko ekifo kye babawadde nga kino kiri obuwanvu bwa mita nga 8. Abantu ab'enjawulo bakyemulugunya ku bikolwa bya poliisi ebyokubafubutulayo nga baagala wakiri babeerewo bategeeze poliisi ennyumba zaabwe we zaagudde, babagambe n'abantu be bateebereza okuba nti baafiiridde mu nnyumba ezo olwo babajjeyo. Eyange tagiraba weeriwe bajje bamenye kati yampeho omujjaŋŋambye antwale mu maka ge gy'abangabira yaveewo nze mbeerewo ntekewo famire yange alabe nga n'akomawo wano. My home is there, down there. Saagala kutusumbwa, batukwata bulungi, batuyambe, batubudde kubanga bamanye bantu bameka bamenyesaawo batufeko batuteeka kubanga tetuli bangi abakoseddwa enjega eyo. Batuli 10 batubale batufune bye batufunira kyentegeeza. Ekikyagenda mu maaso na buli kati ye poliisi wamu ne banne baayo bajjambako aba UPDF okumenya ennyumba eziri mu kifo kye baagala okugaziya okuyiwa mu kasasiro okulaba oba basobola okuzuula abantu abakyawagamidde mu bifunfugu okulaba nga babajjayo. Kulwa Kyabasafa Manze Dennis Katoluwanda ga Kiteezi. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa mu ggwanga ekya UNATU Philbert Baites Baguma alabudde gavumenti ku ky'okusosola mu basomesa ng'ebawa emisaala egyawukana, agambye nti enkola eyo ebamaliramu ddala amaanyi. Baguma mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti abasomesa bandibadde basasulwa kyenkanyi olwo nno ne banywerera mu mulimu gwabwe gwe baasomerera. Agambye nti obusosoze obwo buleetedde n'abo abamu naddala abasomesa amasomo ga arts okusuulawo ennoni nga kano beekolera mirimu mirala nnyo. Faayo ne baawula mu basomesa abamu ne babawa akasaala nga kali saamusaamu, abalala ne babaleka nga tebabateeraddewo yadde 10. Kyaleesemu obuzibu, abamu ne beetama ne basalawo okuva mu kusomesa ne bagenda. Ate ne COVID-19 nayo yabaggula maaso ne balaba nti omuntu ayinza okusavaivinga nga talina musaala. Olwekyo gavumenti bwe yabatevuddeyo okulaga nti enoonya eddagala ku kino ekiriwo ejja kwesanga abaana nga bali mu masomero naye tebalina basomesa ababasomesa. Mu mbeera eyo asabye gavumenti etereeze ne mu nkola gy'egoberera okusasula abasomesa kubanga abamu bafuna emisaala gya bikugu ate abalala basasulwa ezisukka mwezi balina okufuna eza buli mwezi. Abalunzi ab'omu disitulikiti y'e Mubende balabuddwa bakomye okulagajjalira ebisolo byabwe. Abalunzi bano okulabulwa kiddiridde ekirwadde kya kalusu ekitigomya ensolo mu kitundu ekyavaako n'ezimu okufa. Ekizibu kino kigambibwa nti kyasinga kuva ku balunzi okulagajjalira ensolo zaabwe nga balinda eddagala ery'obwerere okuva mu gavumenti. Sebufu baana ba kintu alina ebisingawo. Abalunzi mu disitulikiti y'e Mubende baweereddwa amagezi okwettanira ennyo enkola ey'okugemanga ensolo zaabwe. Kino kibataasa okufa ng'endwadde bave nga mu kulindirira gavumenti okubawa eddagala ery'obwereere. Kino kiddiridde ente eziwerako mu disitulikiti y'e Mubende okutawaanyizibwa ekirwadde ekya kalusu gye buvuddeko, era nga kino kyava ku balunzi kulindirira nga ddagala lya bwereere okuva mu gavumenti, ekyabaviirako okufiirizibwa ente zaabwe wamu ne disitulikiti eno okuteekebwa ku muggalo. Bano basabiddwa bulijjo okufuba okulaba nga buli ente yonna olwebeerako ekirwadde kyonna ekigituuseeko badduka mangu eri abasawo basobole okufuna obujjanjabi n'okugula eddagala okuzijjanjaba. Kino kibataasa obutafiirizibwa nsimbi wamu n'ensolo zaabwe. Disitulikiti eno y'e Mubende erimu abalunzi bangi nnyo ddala era nga mu magombolola omuli ey'e Kasambya, Kigando, Kitenga wamu ne Kalonga kwogatta ne Butoloogo zijjudde balunzi era nga muno mwe bajja ensimbi ezibayimirizaawo. Abalunzi mbagamba nti mwongeremu amaanyi mu kulwanyisa ekirwadde kya kalusu, naddala nnyo nga bwe baatugambye nti tulina okugema ebisolo ebyo mu mwaka emirundi 2. So mugezengako nnyo kubanga bwe twagemeza vaccine eno n'abadde batannaba kulwaza tebalwazizza. For example ng'omuntu nga neiba walwaziza naye gwe n'ogemesa nga tonnalwaza tolwazizza. So kyatulaze nti vaccine eno ekola ate etuyamba nnyo. So okwewonya kino ekyatutuuseeko abalunzi bange mbasaba nti bambi mugezenga
mugezengako nnyo okugemesa ebisoro byammwe nate n'okwetangira obulwadde obwo nti bwe banga bubaluseewo nga mubuwulidde muteekemu nnyo amaanyi muleme kunafuwa ne mugamba twabimanyira nedda obulwadde tebumanyiirwa teekemu amaanyi bwe tuwulira nti waliwo kibaluse tusibewaawo ate tujanjabe ebisoro byaffe. Sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM Mubende. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Musango kukozesa omugwira atalina biwandiiko bimukkiriza kukolera mu Uganda nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Omuntu yenna akozesa omuntu atali munnayuganda ng'ali mu Uganda nga talina biwandiiko bimukkiriza kukola mu Uganda kye bayita work permit. Oyo amukozesa aba azizza omusango era asibwa emyaka egitasukka 3. N'olwekyo buli muntu yenna gw'okozesa alina okubeera ng'alina empapula ezimukkiriza okukola mu Uganda kye bayita work permit. Abakulembera abakyala aba Advent mu Uganda mu kibiina ekya Uganda Union Lilian Mugerwa Bikongolo asabye bannayuganda bakomye ebikolwa eby'okutulugunya abantu nti ebintu ebikolwa ebyo bireetawo obunkenke n'okumalako bannaabwe emirembe. Lilian Mugerwa asinzidde mu kanisa eya Masaka Town Church mu kusinza okwa Sabbaato n'okulambula emirimu egikolebwa mu South Buganda Station. N'agamba nti abantu naddala abakyala batulugunyizibwa mu maka ekiteetaagisa. Agambye nti singa ebikolwa bino tebiikome eggwanga lyolekedde akaseera akazibu ennyo. Those are the world statistics that 1 woman out of 3 is going through either emotion when it is over. 1 woman out of 3 is going through sexual abuse, emotional psychological abuse. Omulabirizi wa Central Uganda Conference omusumba Samuel Kajuba yekukodde nnyo ebikolwa ebyekka ebyeyongedde mu ggwanga n'asaba ekikwatako babeeko kye bakola okutereeza embeera. Naye n'okuwa essuubi abanyigirizibwa bali mu kugwa mu maanyi nti ensi ekoma kweyanyigiriza akunyigiriza olwaleero nti atajja kunyigiriza naye kino ne tuyiga nti mwe abanyigirizibwa waliwo Katonda anyiga ebiwundu, waliwo Katonda avumula, waliwo Katonda atereeza, n'abaliwo bano olwaleero bwegomba olumu banyigirizibwako twagala okubazaamu amaanyi naye ne tuvumiririra ddala abanyigiriza abantu mu bugenderevu okunyigiriza mukyala wo mu bugenderevu n'omulumi oyinza okukwata omukubye mu miggo naye ng'omukubisa bigambo omukubisa bikolwa ebyo tubivumirira. Atwala ensonga z'abakyala mu kanisa y'aba Advent mu kitundu ekya South Buganda Station Mutebi Prose yagambye nti abantu okuva mu Katonda kye kimu ku ebyo bireetedde obusambatuko okweyongera mu maka. Ssente wa Gombola y'ekyegonza mu disitulikiti y'Egomba Seeguya Godfrey avumiridde nnyo abatuula Kakyo ka disitulikiti y'Egomba akagaba emirimu nti kalaga kyekubiira nti era kasusse okumma abaana b'Egomba emirimu. Seeguya agambye nti abazadde b'Egomba bajjumbidde okuweerera abaana nti kyokka kibennyamiza okulaba nti abaana abo bwe basaba emirimu bawaamu abo bava ebweru wa Gomba. Bino Seeguya abyasangulizza ku mukolo ogw'okujagulizaako Nakandi Sophia muwala w'omusuubuzi w'ebirimu omututumufu mu ttawuni kansu y'e Kanoni Ssekimpi Godfrey olw'okukoonera digiri okuva mu ssettendekero endejje ng'omukolo ogwo gubadde ku woteeri ya Njovu 27 Hotel mu ttawuni kansu y'e Kanoni Gomba. Kitegeerekese nti wazze wabaawo okwemulugunya okuva mu bannayuganda nti emirimu butundibwa abatuula Kakyo akagaba emirimu mu disitulikiti. Omumyuka owokubiri owa Kitunzi Moses Buzigi asabye abantu b'Omutanda okuboola abo bonna abayisa olugaayo mu Bwakabaka. Ate Father Moses Kalebu Wamala chaplain w'abavubuka mu parish Bukalagi nga yakulembedde mu misa yeebazizza nnyo omusuubuzi Ssekimpi olw'okujjumbira enkulaakulana y'ekitundu. Omusuubuzi Ssekimpi yeebazizza nnyo bannagomba abamukwatirako mirimu gye era ne yeebaza nnyo muwala we Nakandi obutazannyira mu misomo. Amanya gange Ssekimpi Godfrey neebaza mikwano gyange abanyambyeko ku mukolo guno okujaguliza omwana wange okumala okusoma diguli n'okugulawo ekizimbe ekya woteeri. Neebaza mikwano gyange n'okukola emikwano egyannamaddala. Ebyo nga biri bityo gavumenti eteekeddwa ku nninga eyongera amaanyi mu kulwanyisa obuli bw'enguzi obufuuse omuziziko omunene ennyo mu nkulaakulana y'eggwanga.
Kitegerekese nti enguzi ate bw'etuuse mu kisaawe ky'ebyenjigiriza ne gujabagira nga kino kisinga kweyolekera mu kitongole eky'ebyemizannyo. Bw'abadde yeetabye ku mikolo gy'emizannyo egy'abayizi ku ssomero lya Mother Care Preparatory School Bunnamwaya gye baakwatidde ekitebi, Diana Luboyera Sserukenya akulira essomero lino agambye nti emizannyo ne talanta z'abaana zisaanidde okuzuulibwa nga bakyali bato okwewala okufiirizibwa. Luboyera wanjagidde gavumenti yongere n'obuvujjirizi mu by'emizannyo eggwanga bwe linaaba lyakufunamu. Awamu tusobole okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso era mu kino okubiriza gavumenti actually olaba nti nno olympics zaffe bannayuganda ddala tutandise okubeera ku kuluvummaa. Mwannabyanfuna Engineer William Kemba nga yabadde omugenyi w'enjawulo ku mizannyo egyo agambye nti okutumbula ebitone ly'emu ku kkubo ery'okulwanyisa ebbula ly'emirimu. Plays a crucial physical and emotional role in the development of children. So through games and activities, our children learn important life skills, perseverance. I've had a word for somebody to get to the finishing line, and that is commendable.